Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire ntaate buli omu gyali ali bulungi amanya bulijjo abashifade hasula bumpya mukwano nenkusaba subscribingeko nakade hataleme kubeera nga osuubula vidiyo zange omukadde ekyokola kyamaanyi ensiima nnyo nga bwe nakusuubiza munnange nti ngenda kubeera nga nkuleetera Kadama omutolosi Kadama omutolosi ono agenda tubuulira biki ebiri wabweru eyo walungi wanyuma oba yandiwagidde omuntu okuva mu kiyumba nga oli mu mbeera mbi n'ogenda wabweru ye we yali akomawo waka yakola atya yayitirawa biki ebiri ku deportation kubaza kibayije yayitira biki ebiri ku deportation agenda kubanga ate munnange abeera nga atubuulira mukwano gwaffe ono agenda kubeera nga atubuulira mbeera ki eyamusikiriza oba eyamuwaliriza okuva mu kiyumba agenda akolere wabweru mu kiyumba yakolayo bbanga ki ebyonna tugenda kubeera nga tubimanya mukwano gwaffe muliife Aisha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oli bulungi? Ndi bulungi. Amiina. Kati nsooka otubuulireko ku lugendo lwo olw'okutoloka okuva mu kiyumba bukodyo ki bwe wakozesa ne Kadama ali eyo ate munnange ali mu mbeera embi sigamba ali mu mbeera nnungi gwali mu mbeera ennungi mukwano guma wabweru eyo woolabawo era buli kimu agenda kubanga akitubuulira ebiddusa abaana mu biyumba ebiseera ebisinga tegiba mirembe eba mbeera nga si nnungi. Nze ekyampayiririza okutoloka zaali ensonga nnyingi ezanviirako okutoloka naye nga ne contract yange nagimalako kuba nagikola emyaka 2 n'emyezi 1 naye zino ze zimu ensonga ezanviirako okutoloka. Ensonga esooka yakunyima ka tiketi yako nga mazeko contract. Bakuma tiketi? Baagi bannange nga baagala ogyegulire? Nedda nga baagala nyongereyo renewing contract. Ate nga nze akatima kaali waka nga ndaba nga nedda sikyasobola. Naye nga buli kimu baali bakuyisa bulungi? Si byonna nti no basobola okuyisa bulungi naye just bwali bugumiikiriza nabigumira bugumizi kubanga era embeera yo yennyini teyali nnungi naye nembigumiikiriza nemalako ng'amanyi oli awo we naagimalako n'akomawo n'akatabo kange ekitaasoboka. Era ku zimu ku nsonga ezo ezampaliriza okutoloka mbagambye esooka yakunyima ka tiketi yako nga baŋŋamba ate nga sikyagala. Ensonga ey'okubiri nali manyi ngenda kola mu maka nali nkola mu mashoni mashoni eyo sooka oginyonyoleko amaka natuukamu nga liringa somero nga bwaguuga naye ezo ennyumba z'abawalabu ate si kye nasuubira nasuubira kirala nensangawo kirala naye kale ekyo tekyamalamu nnyo maanyi nenkigumira kuba nengumiikiriza naye era mu bugumiikiriza bwange ndowooza baalabanga era nzasaanyidde okubeerawo pakapaka ate nga nze nange nalina ebiruubirirwa byange era ebiruubirirwa byange ebyaggwa nga njagala kukomawo waka lwakuba ne banemerako mukunemerako okwo kyekyanviirako okutoloka. Ensonga ey'okusatu eyo y'abaana nga womanyi omwana w'omuwalabu tafugita buli muze abeera nabo. Eyo ey'okusatu yampaliriza nnyo okubanga ntoloka nsobole okufuna obuyambi kubanga ofiisi yali egaanye okumpuliriza nga bandeka ku bulutiki ate awo nali sinabazuula kyeyo association nga sigimanyi jjukira essimu nze nali sibeera na ssimu nga bagimpaamuko budde butono nga bagimpaako kiro ate 30 minutes nga wagumiikiriza ya maama. Nagumiikiriza nga mmanyi nti no osanga oba oli awo wena amalako contract buli kimu kijja kuba bulungi bajja kunta nsobole okolaki okukomawo naye era we bagamba nti no kale omuwala kutabe byonna si nti no abeera mubi kale kyo kye nali nabaagalako kyali kimu ekyali kyansibawo nti no nga wendwala neŋŋaana okola kuba sigamba nti no buli kimu kya mirembe nga bweba mba ŋŋaanya okola
awo bantwala mu ddwaliro newankubadde era nagendangayo nekengera nga wobimanyi kati kansoke nkubuuze wagenda wabweru eyo kiki wasiŋŋaanayo ng'amaze otoloka era tewatya kutoloka saatya kuba nali neetamiddwa nga mukimu nkyetamiddwa wabweru wakuyisa watya sikyayagala namanya ebyali wabweru ekitegeeza no Kadama ali eyo tomuwagira kutoloka simuwagira kutoloka waliwo oli ayinza okuba nga yeetamiddwa nga ggwe akwatagane n'ekyeyo akwatagane n'ekyeyo ajja kuyambibwa era nze singa nali manyi baideni kyeyo initiative sanditawanise nakutoloka kuba yenasanga ebweru sikyayagala nakumanya kuba natoloka jjukira nali mazeeko contract ate mukama wange nasibako omusango ogwali omunene ennyo olw'ensonga wavaayo temukkiriziganyizza jjukira nti ebiseera ebisinga batugamba wova mu kiyumba n'otoloka bosi wasobola okuteekako omusango gwonna gw'aba ayagadde asobola okubbisa ebintu byonna by'aba ayagadde ate ng'oba ojja bisasula era nze yanteekako omusango omunene nga bwenkyogedde nti omunene omusango ogwo nno ogenda gutunnyonnyolako mu vidiyo yaffe egenda okubeera ng'eddako ebbanga lye ku deportation mbeera ki gye wayisibwamu wabweru eyo nze munaye nali manyi waliyo emirembe abaana bafuna akasente bakyakala mulimu abafunirayo emirembe era mulimu abatafunirayo eba chance naye nga abasinga kale tebafunirayo nnyo mirembe era wafulumye wakomawo bwati kubanga ebiseera ebisinga abafulumye wabweru poliisi ebayigganya nnyo bakomyawo ate ngo ekyo kiteese ku mabbali wabweru ekyo ng'okitaddeawo ku mabbali wabweru eyo gy'ogenda okukola bagaana okusasula ng'okoledde bwereere ate ali mu contract n'oba oba okoze emyezi 5 nga tebakusasula noddukira mu kyeyo nga wali obaako n'okuyambibwa yes era sente zo bazikusasula naye wali buli bw'otoloka oba ovudde mu mikono gy'abakama tolina gy'owawaabira era wogamba nti nokuwawaaba teri akumanyi kuba wava mu mateeka teri gy'owawaaba ng'ekyo kiri awo wabweru yogenda osingana nti no poliisi ekukutte bwekukwata n'empurizaganya neebula kati weeba ebuze abaana tebalina ebadandikiraku oba mukamaawo alina obulabe bwakutuusizzaako agenda kujjako esimu ne location ebule we bakututte nga tebaliiwo abagenda ku bano bana abakuteeseeyo oba bamama biyumba tasobola agenda ku poliisi nti akunoonya kubanga anagenda ku poliisi bajja mukomyawo e Uganda ate yesi kyayagala ekyokubiri mu kutoloka oyinza okuba otoloka n'oggwa mu bantu abakyamu ne bakukozesa ekikyamu sinakindi n'oviirwamu okufiirwa obulamu ebyo byonna obisanga mu kitolosi so kati nze siwagira muntu kutoloka ng'alina chansi ey'okukola era nowaali alinawo emirembe okutoloka gy'ogenda omala emyezi nga tokola naye ate ng'olina obuvunaanyizibwa ng'olina okutukkiriza era ate ng'olina osasula ebisale okugeza nga reeti abamu beeriisa n'okweriisa naye jjukira oba toli mu kukola ate toli mu nsi yo togenda kwetaayaya nti nooba ate nga ne Uganda olina obuvunaanyizibwa yes jjukira eno amasimu gaba gakuli bize twetaaga kino eri teringa eno kubanga eno ojja kubulirirwa ekyokulya ogambe munaye kifadde kasola mpaayo 10 nfuneyo wali namungodi eri tojja kikola ate bo abali eno e Uganda baba bamanyi nti n'oli mukola baba beetaaga obuyambi beetaaga buli kimu ng'era obadde obituukiriza naye ate nga omwana ali mu kontrakiti ye aba amanyi salale ye eryawo nowaaba tamusasudde aba amanyi nti no nowaaba azeeyo ku ofiisi baba ofiisi eba esobola okwosinga omuwarabu yenna n'asasula sente ezo n'asobola okukomawo naze waka n'akolamu ekintu kyonna so kati olw'ensonga enze siwagira mwana ali obulungi nti naatoloka empozi ng'oli mu mbeera gye nalimu oyo mba muwagira nti no atoloke ate agende ku ofiisi oba ku poliisi esobole omuyamba so sikugenda nti naate wamama biyumba biki kubanga bamama biyumba nabo si bonna nti bangu mulimu abalungi naye abasinga bo si bangu
bo bekolera kasende yamanyi nti nanakufunamu obukadde bwe bubwo oba abakutudde oba bakoze ekigwa amanyi n'ebizibu byo bo baba tebagala mmanya bo bafunyemu baba bafunyemu so kati olw'embeera eyo mbasi wagira mwana akutoloka genda abamama biyumba mbuno sente woba otolose mani yagala ntino ogende ku polisi esobola okuzaayo ku ofisi awo n'otandikiraawo naye nga ebiseera ebisinga woba nga waligesalinga n'ekyeyo association the moment etufunira kakoloko oba oyambibwa the moment ogamba nze dindi passport number yange eribweti namala okuligesitalinga n'ekyeyo association nina obuzibu tukuyambirawo munambira teri atayambira amina oba alina musango kyobaki oba buzibu kyoba buzibu amanyi abaana abasinga babeera eyo ye nga lwafunye ekizibu walowooza okunoonya ekimutaasa obudde obwo n'atamanya nti okwerinda sibuti kitegedde ekintu ekyo siibulako ku balabi baffe abalabi baffe mbebaganye mwebale tuwuliriza na kuwagira gye shifa de hasula mwebale kumwagala nafe abakyeyo association mwebale kulaganira wamu naffe era nsaba awulidde omulanga guno ategeeze n'omulala bwatyo muligesitalinge buli kimu kijja kuba bulungi mbagaza birungi byereero ate teweerabira nti omukyalo ono yatukolera keeki yatukolera daddies yatukolera cookies buli kimu gwe alina omwana nga adda ku ssomero beera nga ate omunoonyako kanamba kaako ak'essimu abeera asobola okubiderivalinga n'abituusa wonna woba obimugambye oba keeki olina birthday olina omukolo gwonna nga weetaaze birthday keeki nga weetaaze oba keeki yambaga weetaaze keeki ya kusanyukamu na famire yo beera nga mukonako kanamba ke ako ak'essimu oba oyagala keeki ng'eriko ekifaananyi kyoba kyamwagalwawo oba kyamwanawo yonna ajja kusobola okubeera nga ate abikkolera teweerabira nti shifadha hasula munaye nakungamba ni bintu byataka mayumba beera ng'okonako ate n'ebintu bya holding nzigi madirisa gwazimba tompisaako essente nkwagala nnyo nkwagaliza ekisinga obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh